Ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo by'obusiraamu ku mutendera gwa primary ebya Islamic Primary Leaving Examinations okuva ku kitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council byakomekkerezeddwa mu butongole ku lunaku olwokubiri okwetooloola eggwanga lyonna. Ebigezo bino ebyakolebwa ku bbalaza n'olwokubiri lwa ssabbiiti eno byatuuliddwa abayizi 7,751 okuva ku centers eziwera ddala 458. Newankubadde ebigezo bino byatambula bulungi okwetooloola eggwanga lyonna, mu Nnyende e Masaka ku ssomero Lismaya Junior School tebyatambudde bulungi, anti abayizi abawera ddala 19 tebaabitudde newankubadde nga babadde beewanisa n'ekitongole ekya Islamic Primary Leaving Examinations Board oba IPLE. Kino kyavudde ku kuteebereza nti babadde baagala kwenyigira mu kubibba. Muli nze nsuubira olw'okwekengera nti baadde baagala kuppa bigezo ebyo. Ku Mande, essomero Lismaya Junior School Nyendo lyakozeeko ekibuuzo kimu ekya Quran ku makya, wabula ekibuuzo ekyokubiri ekya Fiqh ne bakizira oluvannyuma lw'okwekengera abakuuma ebigezo bino. Kati olunaku olwokubiri bano bazzimu obutakkiriza abayizi bano kukola bigezo era ng'embeera eyabaddewo poliisi yagikakkanyizza. Mbu newankubadde yabadde avunaanyizibwa kutambuza ebigezo bino ng'abakulira essomero balina kumuyambako buyambi, naye bo babadde baagala buli kimu bakyekolereko, ekintu kye bagamba kikuntana n'amateeka ag'ebigezo bino. Nze kennyini nze alina okubitwala ku poliisi era nze kennyini nze alina okubijjayo ng'omulimu gwa head teacher gwa kusayininga nkwate ebigezo ebyo mbitwaleyo era sayininge mbikole ntya mbijjeyo. Ekyasoose kiba kikoze bulungi n'obuzi bazidde wano mu kukitwala nga bo baagala bakyetwalire wassa kyo mu kukitwala bakitwale nga bo batutte mu ngalo naye nga Justin bikireeta nga abeko bezima biga. Mbu omukulu w'essomero lino bwe yalabye nga Kayondo alemeddeko kwe kumunyakulako ebigezo era n'amugobaganya okuva ku pikipiki kwe byabadde biteereddwa wadde nga kwe badde alina okutuula. Namugamba nti ate ebigezo obitwalawa nga baŋŋambye nti nze alina okubikwata gwogwo gwakunvuga ontwale ku poliisi. Teyanzizeemu n'abeera nga abeera ku ssimu ng'ayogera obutonotono bwe sitawulira bulungi, ambuzaabuza ngamba ketufune wano emmotoka ate ketufune piki n'antwala mu mmotoka n'angamba ntula omwo emmotoka yo n'ensuka n'engikola ki n'enjigaana olw'okwokengera kuli eri olw'okubinsikako obusisi. Olw'embeera eno abayizi ekigezo basobodde kukolako kyakumakya ekya Quran nga bwe bayingidde okukola ekyolweggulo abakulira essomero ne balagira okufuluma amangu ddala nga baakatandika. Bonna balemeddeko ennyo ne bayita abaki ne bayita abaana ne bajja ne bayingira mwe bagenda okukolera ebigezo era badde baakatuula abakulu bennyini bakejumbira ne bajja ne bandeekaanira tebalina kye bayogedde kino okujjako okundeekaanira tyaba ne bagamba mufulume ebigezo muveemu temugenda kukola bigezo muneeno. Ono agamba nti tebyakomye okwo batuuse n'okumwegezaamu okumukuba. Wayisayo eddakiika ntono nnyo yesikasika ayagala kunkuba simanyi ngenda kutugayelele n'ayogera bingi awo n'atandika okungoba olwangobye n'amusinza emisinde n'ankanyugira amayinja yankanyugidde bbulooka nga ddene. Kati ku lwokubiri gwe balina okukola ebigezo ebikomekkereza embeera yeyongera okutabuka era abakulira ebigezo bino bawalirizibwa kukyusa abikuuma ne bateekayo omulala. Kyokka wadde kino baakikoze ono bamuggalidde wabweru n'ebigezo bye ng'eno abayizi abalina okubikola bali mu ssomero beerigitira. Naye bwe ntuuseewo bangambye nti ensonga y'ebibuuzo bakyagikkaanyaako bina beeteredde bajja kubeera nga bategeeza abaana tebagabira empapula. Bwe yalabye bw'atyo kwe kubira bakama be n'abategeeza embeera eriwo nabo abatuuse amangu ddala nga bali wamu ne bannamateeka baabwe okugitaakiriza era bwe batyo ne beevumba akafubo. Kyokka kano tewali kye kaavuddemu. Ttiimu yaffe olunaku olwaleero ekeddeyo okugenda okwetegereza we gwabadde naye era bwe tutudde mu kafubo n'abakulu b'essomero ne tulimesaganya ensonga zaffe ne tuzikwasa bakanso bannamateeka ba IPLE board okusobola okubeera nga bazitwala mu mateeka insha Allah abantu abavunaanyizibwe olw'ensonga lwaki abaana babagobye mu mpapula z'ebibuuzo. Okusinziira ku bannamateeka ba IPLEB nga bakulembeddwamu Idrisa Muweesi ne Abdul Nasur Mubiru bakuba essomero lino mu mbuga z'amateeka olw'okulemesa abayizi okukola ebigezo byabwe. Tugenda mu maaso n'okukuba mu mbuga essomero lino akakiiko akafuzi ak'essomero lino nga tuwakanya ekikolwa ekyakoleddwa n'okulinnyirira eddembe ly'abaana ery'okunoonya okumanya. Bwe twogeddeko n'addukanya essomero lino Moses Luyinda atubulidde ensonga yamuganisizza abayizi be okukola ebigezo bino okubimaliriza. Psychologically baba tukyalinze bwe baba bayingiriza mu pepa eyasoose ya Quran baba basibidde bye baba wadde access
okufuluma bweru kweyamba batuuka okwonoona mu ngoye abantu abo ababiri ebigireeta ne oba ye supervisor balinga abadde balina edena agenda. Wabula n'ategeezezza nga zino bwe ziri entalo z'amasomero g'obusiraamu ge bavuganya nago wamu n'obutaagaliza. Agumizza abazadde n'abayizi b'essomero lino nga bwe bagenda okusala amagezi okulaba nga bakola ebigezo bino. Ndi mu nteekateeka essaawa eno abaana bagenda kukola IPLD but from different sector this time. I may not use Uganda Muslim Supreme Council link. Kyokka newankubadde eno gwabadde gutyo ng'amasomero amalala mu Masaka gategeeza ng'ebigezo bino bwe byagatambulidde obulungi. Wali bizibu bonna abaana tubasomesezza ddala bateeketeeke. Tusuubira okuyita bikomewo nga tusinze mu Uganda. Twasookedde mu mpaka ya Quran teyabadde nzibu. Wabula obuzibu bwe tufunyeemu essaawa y'okubigaba wano ku poliisi tubifuna leeti. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.